Olutalo olubaluseewo wakati w'omukulu gwe bayita producer manager songwriter omukulu gwe bayita Baur abajjukira olutalo yali n'omukulu gwe bayita Chameleon akadde kano omukulu gwe bayita Baur olunaku lwajjo yabadde ku lugogo lwa Facebook n'akola live nga yeekokkola abakulu abayita omukulu gwe bayita Henry Tamale ono yaliko PD wa Super FM era nga alina omukutu gwa radio alina ne online bagita music library eri ku internet era yasobola okubate nga akiteekawo ng'ayamba abayimbi yasobola okubate nga asaba abayimbi abagala obbaterayo waka waabwe ennyimba zaabwe ku mukutu gwa internet abayimbi nga buli muyimbi ajja kubate nga afuna siringi 5 omuntu adownloading oluyimba olwo alina okusasula siringi 5 mu mbeera eyo lwakuba abayimbi abasinga tebabitegeera wadde n'akamu kati omukulu gwe bayita Baur yavuddeyo nga yeekokkola omukulu ono ng'agamba nti omukulu ono abaliddeko ssente nnyingi nnyo era ayagala nti abayimbi bonna beekunge wamu basobole okuba ate nga bagenda ku studio z'omukulu ono asobole okuba ate nga asesema ssente zonna z'abaliddeko ng'ayita ku internet omukulu gwe bayita Baur oyinza okugamba nti ate producer abadde atya wanajjidde mu kiti ayombye nga manager w'omuyimbi gwe bayita Viola Nakitende era ng'agamba nti omukulu ono gwe bayita Henry Tamale alina okuba ate nga ssente azireeta zonna. Baur busungu obw'amaanyi towulira nti yayomba ne Chameleon kati wulira olunaku lwa leero nzizirwa Guy kuba ya Tamale Guy oyo yali music director ku Super FM nakola kagundi ke bakaita UgSound ye basaka ne bagamba bakubanga obulango nga bagamba nti batunda buli luyimba lw'omuyimbi nusu 5 okitegeera esaawa zo Tamale atuyise fenna encha bayimbi bannange mwenna Tamale alina sente za mwalina tete wali studio gye baita UgSound mugende mu kimesente za mwa Tamale alina sente za mwenna sente batunda oluyimba nusu 5 buli muyimbi gomanyi nti ali mu Uganda ayimbya eluyimba Tamale gye mumanyi nti gye baita UgSound erina tete mugende mu kimesente za mwe Tamale ya sente za mwe ngoyo omusajja omukulu Tamale takuba nyimba za mwe ku Super FM ne batunda oluyimba nusu 5 oyo muvubuka oyo yatumanyiranga nnyo ye mukulu gwe bayita Baur avuddeyo mu busungu ab'amaanyi agamba nti omukulu ono bayita mu covid teyabayambako wadde n'akamu era omukulu Tamale mufunyeeko agenda tubuulira omukulu Baur ye agamba omukulu ono sente yazibajjako yakozesa omukulu gwa internet ng'abantu bafuna basasula naye ng'ate mbayimbi sente tezituuka wadde n'akamu wano nno si bye bisookedde ddala n'abayimbi era bemugulunya nnyo ku kibiina kye bayita UPRS nti basolooza ssente ate mbayimbi tezituuka wadde n'akamu kati omukulu Baur oba oli awo yasoose okusisimula abayimbi nga babagamba ku mukutu gwa UgSound ogutambuza ennyimba ku internet abayimbi mulina okufuna ssente nnyingi naye temumanyi oba muzifuna kati Baur agambye kanneekubemu ogwaka wulira Baur bw'agamba mubayimbi okutuuka omuyimbi watuuse obunaabuna ne mutekamu sente nnyingi nnyo akasente kwa Tamale kali sente zaffe ntonokola sente kakuba nyimba ku Super FM ngako nyimba za Nigeria kesano kakoze kaledio kakubagala UgSound ntwala sente zaffe nusu 5 watunanga oluyimba Tamale buli muyimbi yenena genda na tete nonya UgSound balina sente za mmwe Guy bamya Tamale buli mugende nama Guy kwa Tamale bakalonga sante takuba nyimba ku Super FM kana koza radio ya kusema online radio lubata UgSound munogera ku sound boost bakala ka plays nyimba zo oyo Guy yalanga sente nusu 5 bagamba kati batunolimba nusu 5 nzo abantu ole ku Super FM ngabakuba akalanga ko ngabakama nusu 5 oluyimba batuna nusu ye mukulu Baur nga bwagambye sobodde okuba atenga mukubirako omukulu ono Tamale owa UgSound atubuulire abayimbi tebakitegeera bulungi kyali kitya atugambye enteekateeka yonna omukulu agasseemu gye yali akolera agambye ye takyakolera eyo gye yayogera agambye nti enteekateeka UgSound kyali kitya UgSound kye kitya wulira project gye bayita UgSound is an online thing erinako radio stations erinako part education abaana okusoma online erinako part ey'omuntu gy'ayinza okugenda n'alaba omukulembeze we akola biki mu kitundu kye erinako part eya music ey'okutunda music nga that was the first priority nayo vision nga ekikulu kinayo abayimbi ba Uganda bafuna batya mu projects zaabwe mu time eyo gye twalimu eya covid biki ebyo ne ngikola nti nno omuntu omuyimbi agendako n'aregisteringa okategedde olina okugenda ku sign up nga
Tamale music. Teri luyimba lwa muntu luyinza lundi kuba kuweerere. Ndowooza owulidde. Ye mukulu oyo gwe bayita Tamale Baur ye gwategeeza kati ali tutegeeza abayimbi tebakitegeera bulungi era agambye nti lwaki yasalawo siringi 5 agamba ensonga zonna zaali bwe ziti nga ekirina okubaawo omuntu woba oteeseeko oluyimba lwo by default lulina kutundibwa nusu 5 osayininga app ofuna username yo ne password ekyo nga kyetuyita UgSound account nti ologinga in n'oteekayo ennyimba zo omuyimbi system ekuteera ku account yo nusu 5 that is 60%. Nti nusu ezo 3 zeziba ewuwo kibasiyo mane nze eno misolo bikina ebirala okusasula bainterpreters kubanga bazitema zonna okuviira ddala ku stage Bank of Uganda batemera ku side eno ey'ebibiri eyange tukwatagana mpaka ku level kati kino kya 5 ekyakozesa nusu 5 Bank of Uganda mu mateeka gaayo mobile money transactions ezikka wansi wa nusu 5 nti zirina kutandikira ku nusu 5 nakudda waggulu netugamba nti tugenda kikola ku nusu 5 UgSound is fully registered under a company called Entertainment Library Uganda. Ndowooza owulidde omukulu ye Baur akyakalambidde agamba nti omukulu ono weyamukubidde alina ebigambo byamugambye ebitaatambudde bulungi n'amugamba nti gwe awulira Baur nanti ongambye ndi musiru sitegeera nenga sebu sente tinakadiga muyimbi wange sente mpitirivu naye osebu ngame sitegeera ku nyimba zange Tamale lero ogenda kumanya yani Baur yani olaba nga nze omusiru kati lero ogenda kukkiriza nti siri musiru watunda ng'olima nusu 5 abayimbi tebakibukanga mwena temumanyi waki munenya ejjawo kya UgSound ya Tamale yalina sente zammwe buli omu agenda munenye sente zammwe oyo gayi alina sente zammwe alinde sente mu music wammwe naye temunnaba kubuuka nze mbabuusizza nze ndi manager sawa zino naye mmanyi essaawa zino obulumi bubuli lwe tuyitamu ofuna sente tuziyisa mu bulumi mwana promoting omuyimbi boy naava nafuna sente ate kugenda ku radio asiyako simanyi obakagubana kukaguba simanyi nakumanya gwe bayita Baur soko kakane omukulu Baur ye bw'agamba ensonga ze omukulu Tamale anyonyodde ensonga zino n'agamba nti bwe yatandika ekintu ekyo kya online bwe kyali tekitambudde bulungi kwe kutandika online radio era ng'ekuba ennyimba z'Abannayuganda zokka wabula bo abategeeza abatakitegedde bulungi ng'omukulu Baur omukulu agamba bw'ati kati bwe batagula idea project nebeeraawo nga I'm not pushing it or promoting it okumala ebbanga neŋŋamba nti kanteekeko online radio station neŋŋenda neeteekako radio station neŋŋamba nti main radio station is called UgSound radio eyo Baur gye yayogeddeko mu kavidiyo ke okiwulira kati bwe yayogeddeko mu kasanza UgSound n'amala n'ayogera ku Songo Boost of which ffenna tukimanyi Songo Boost abayimbi bamonitoringirako how their music is being played mu media ku TV ne ku radio if UgSound radio is online naffe tulina mandate Songo Boost okubanga etumonitaringa obuya pointi yange kitegeeza nti ku UgSound radio nze tukuba only Ugandan music 100 aya basi omukulu Baur akyatabusa agambye abayimbi wulira kyabagambye Baur abayimbi mugende muno ne ssente zammwe wa Tamale ogasasula abayimbi oba yatoyagala nze olaba ningo bona ondabanga wano Katamale ngena kufukira zike waginafuka omuntu omusiru mu bantu bonna njogera amazima Tamale olidde sente z'abayimbi ongambye ndi musiru sitegeera buli muyimbi yonna ennonya kyebata UgSound yalina sente zo batunda ennyimba mutandika okubala kuva covid kuva mwaka guno 2022 2018 mutandika okunonya UgSound ebawe sente mugende empapula z'abalooya babanje gundi temugenda ngaloosa mugende balooya babande oyo gayi omukulu Baur bwategeezeza omukulu annyonnyodde ku nsonga omukulu Baur gye yayogeddeko nti omukulu no baali tebakuba nnyimba n'agamba nti buli radio ebeera ne format eyaayo kati ayinza okuba yakikwata bubi ennyimba buli gundi eba ne format eyaayo okuba ennyimba Tamale wona akakasa programs director wa FM for the last 6 years olaba nengamba nti wemba ntandisewo online radio kireetawo contradiction eri media house ate ntandisewo something which is online kati kubanga abantu batandise okugenda online batandise okutegeera online radio stations biki someone is coming up okwagala ate okulwanisa
ate kamu brand eya Super FM, of which I'm no longer part of Super FM. Abanike ku Centenary FM. Do you play it and then abantu gye baleta ku Centenary FM? Is a mulina format eyamwe. Tegenda kuveera no nga ndeso oluyimba lw'omwana oluplaying ku Centenary FM. My vision, mission yange yakuyamba music wa Uganda. Ye mukulu oyo agamba ekintu kino yakikola kuba ate nga ayamba bayimbi n'olw'okwagala endongo y'eggwanga Uganda naye abamu bakiraba bubi. Omukulu Baur yagamba nti ekyamuggyeko waya yamugambye nti yakwatagana Viola si Baur kwe kutabuka bwe busungu bw'owulira. Yangambye Viola bakola naye endagaano. Tadde Viola ku conference gasibula genda wala. Ngasinga kumubuuza nti okwagana muyimbi oba muyimbi alina management. Akaseka ngambe muteeko negenda ye. Okumanya kisiteka kaigwa arrogant nikigamba negenda ye. Gwegeza busiru. Mwana nga nakya kunyana nekwata video yange. Nekwa audio nepita ku TV ne promoting omuyimbi ze musiru. Stega Tamale. Nende olumuyimbi ku conference ngomame muteeko omuyimbi muteeko ku conference Tamale. Sawe muno gamba kye kimuti no mwe ndende ku conference wodo munyindi busiru samu no mwe gana no gamba nti byoga byogeza busiru nyogeza busiru ngamene no mimi ku conference ne mutegako Tamaleze busiru ogana siswa buli muyimbi kati otankudde nsana fuje zifa otankudde omungalu ku nsikunu oasiswa buli muyimbi nene omusego ya Tamale yala kwa ku Super FM akwa music music director Tamale mu munonye abasendeza minusu bitano nze Baur Katamale chanzija kunonya ogenda kumpa sente zange buladi obasicho nebado wewe nalemererwa